atenderezwa gurumizwe oishafe tunda na mama namugereka abango bwangwa mu bwangere bwabo ndikitangala mbasindike kitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndidembe mbasindikira dembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe waka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byama ebyenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wetu ne bajjajjaffe mbiti bya ebyenjawulo nate tulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda weponya bweru katonda atudde munda mu nzaala musa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo otakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza tusaba ebisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetulina kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Semwezi amanyikiddwa nga Archangel Raphael mu Lunyanyimbe. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabiro ettukuvu omwagalamu otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa. Nze Semwezi malayika oba omudduumizi w'ekitangaala eky'abakulumpagi ekiwonya, ekitangaala ekyokwagala, ekitangaala eky'essuubi eri abo bonna abali mu okubonaabona okw'enjawulo. Abaagalwa, waliwo obusobozi bungi ku lw'ekitangaala kino okusobola okubeera nga kibayamba. Abaagalwa, mukitwale ng'ekisumuluzo ekigenda okubeera nga kikomyawo ebyo ebitali bumu wamu n'amayengo gammwe ag'obasooka. Abaagalwa, nga newankubadde ebintu ebisinga obungi abasinga obungi mummanyi ku lw'okubeera nga ntereeza ebyo ebitali bumu wamu n'amayengo gammwe mu mibiri gyammwe wepo ne mu mubiri gwammwe ogw'obwa Ssekiiba Kyataka wepo n'omubiri gwammwe ogw'obwa mukasa oba gwe muyita emotional body nga gubonaabona. Abaagalwa, era wendi olunaku olwaleero okusobola okubeera nga mbayambako ku ebyo byonna ebyakyama nga biri mu bwawannema mu ngeri yonna esoboka. Abaagalwa, bw'obeera nga oyina enzikiriza eyo ng'entegeera eyo tekyakuweereza osobola okunkoowoola n'enkuyambako okusobola okubeera nga wejjamu enzikiriza eyo n'ogyejjamu n'oggulirawo oluggi lwo eri ebirowoozo ebijja ebinaasikira ebyo byonna ebitakyakuweereza. Abaagalwa, mu bulamu bw'otambuliramu wandiba nga oyina empulira etakuyimusa oba empulira etakubeereza bumu wamu n'ekkubo lyo eryannamaddala obaessikkulumu. Osobola okwaniriza ekitangaala kyange ne kisobola okubeera nga kikuyambako okulaba ekkubo erikuzza mu maaso, okubeera bumu wamu n'okwagalako. Osobola okulagirwa enkuba y'omutima eyo ekuyamba okusobola okubeera nga ofuna ekkubo eddala ly'ozuula okuzuula amazima go agakutuddemu. Empulira eyo ekugattaganya wamu n'obumu wamu n'obwerufu obutwala ku mutendera oguddako. Ekirala, osobola okusaba ng'obuuza ebigambo bino wammanga.
Birowoozo ki ebisobola okubeera nga binnyamba okubeera bumu wamu n'ekyo kye nnyaayaanira mu lugendo lwange? Kiki ekisobola okubeera nga kinnyamba okuzuukusa n'okuggula omutima gwange gusobole okubeera nga gukyusibwa okuggyibwamu amayengo ag'okutya, gujjuzibwe amayengo ag'okwagala agayimusibwa era ag'eddembe? Abaagalwa, kyonna ky'oyaayaanira okuva eri amazima g'obulongo bwo obutukuvu, okuva ku nnamuziga y'omutima gwo n'okuva eri amayengo amatukuvu agakukola, abaagalwa, kyonna kisoboka okubeera nga kikomezebwawo eri olugendo lwo. Wandiba nga oyina ebirowoozo nga ebirowoozo ebyo bye bikuleetera okubeera nga weetaaga okubeera bumu wamu n'akatiba k'ak'obulamu. Empulira eno ey'obutukuvu osobola okugiteekako essira nga tokkirizza kubeera nga owuguka, naye n'otambulira mu mayengo ag'eddembe agayinjiwala mu ndaayo, n'olema kubeera nga ofuna mbeera yonna ekukuubagiza n'empulira y'amazima go. Abaagalwa, mu mazima go tewabeerawo kubuusabuusa era tewabeerawo kavuyo mu mazima go. Amazima go gasigala mazima, era mu ngeri eno tusaba okkakkanire mu mazima g'omwoyo wo ag'obwerufu. Gwe kennyini wekkirize okusobola okubeera nga weewa akadde owulirize eddemezi oba ekkubo lyo ery'okukoowoolebwabwo ko ng'obeera bumu wamu n'okukoowoolebwako okw'omunda. Kitegera mu ngeri eno abaagalwa, kino tekigenda kubeera nga kikulekera embeera yonna ey'okubeera ng'osalawo n'ebirowoozo, kubanga kikukkiriza gwe kennyini okubeera nga owennyikira mu mazima ago. Manya okusalawo kw'oba osazeewo nga kuva mu kwagala. Kitegera tewaliwo kirala kikontana n'ekyo. Buli w'omaliriza n'onyikira mu ntegeerayo n'obeera endabirwamu ey'obumu eya buli kintu kyonna, okusalawo kwo kwonna kw'oba osazeewo mu ntegeera eyo kubeera tekusosola, kubeera kujjudde muyiika, era kye kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna obwerufu ku kiki kye weetaaga okubeera ng'okola. Abaagalwa, tewaliiwo kwawukana mu mutima, tewaliiwo kavuyo mu mmeeme eyo ebeera erwanagana mu ntegeerayo. Mu bujjuvu bw'ekikula kyo obeera endabirwamu ey'ebitone byo byonna nga omutonzi, n'ofuna okusalawo kwo mu bulamu bwo nga tososodde kintu kyonna. Kitegera kiba kitegeeza katuwa ekyokulabirako nti w'obeera otambula tosobola kutambula n'otambuza ekigere kyo oba n'otambuza ekigere kyo ekya kkono n'oleka ekya ddyo. Buli ekya kkono we kitambula n'ekya ddyo kibeera kirina okugoberera. Mu ngeri eno olina okwesaba gwe kennyini obeere nga okola ebintu mu bumu. Kitegera era nga kino kibeera kyekimu ku nsi oba mu bantu b'owangaliramu. Kitegera abaagalwa, totambula kuleka balala mabega, kubanga tolina lutalo na balala bonna kubeera nga bazuula eddembe. Kitegera abaagalwa, tekikola makulu kubeera nga oleka abo abatalina mwasirizi, gwe n'obeera nga ye gwe weefaako weka okubeera nga ofuna obugagga mu bulamu bwo. Obaaniriza nabo okusobola okubeera nga bayiga, bakolagane wamu naawe, bazuule kiki kye wazuula, bawange era batonde obugagga bwabwe. Obwo obubayamba okusobola okubeera nga nabo bawanirira obulamu bwabwe. Kitegera nga newankubadde muyinza okubeera ab'enjawulo
naye endabirwamu eyetudde mu ndaba ez'enjawulo yeyamba okusobola okubeera nga mwejjamu ebiwundu byonna bye muzze mutambula nabyo mu lugendo lwammwe n'amayingo gonna ag'okutya. Kitegera mu ngeri eno nsaba mubategeeze nti tewaliwo mazima agatudde nti ge mazima ge gamu eri abalala bonna, nedda. Obumu buli kiseera butambulira mu ddembe. Kino tekitegeeza nti nno mwenna mulina kubeera nga mufaanagana oba nga mwawukana mu buli kintu kyonna, nedda. Kino kiba kitegeeza nti oba ofuubaanira okubeera nga okolerera amayengo ag'ekittavu ekyokwagala, ekyo kyolaba eri buli kinnoomu, kyolaba busukkakkubo w'ebiwundu eby'obujjajjaabo obw'emabega, amayengo g'ag'okutya goz'otambula nago. Kitegera manya nti tewaliwo njawulo wakati wo wamu n'ebitonde ebirala. Kitegera nga newankubadde oyinza okubeera nga oyagala ebintu eby'enjawulo naye tekisoboka kubeera nga ofuna olugero lwe lumu. Abagezigezi abamu basobola okwaniriza abalala, naye era weesanga nti nno abantu abo bonna babeera n'engeri ez'enjawulo ez'okwogera. Kitegera kino kikuleetera okubeera nga weebuuza kiki ekindeetedde okutya mu biro bino bye ndimu? Kiki ekyo kibeera nga kindobera okubeera nga sitambulira bumu wamu n'abalala? Kitegera businziiro ki bwe nsinziirako okubeera nga njaayaanira okukola ebyo ebitudde mu ddembe? Kitegera nga sikosezza mulala, nga sikase mutonzi mulala oba kitonde kirala. Abagalwa, wano we wava akavuyo wano we wava ensibuko y'akavuyo eyo esaanikidde abantu abasinga obungi mu biro bino bye mulimu, nga muyita okuva mu biro eby'okukozesa amaanyi eddembe lisobole okubeera nga linyinyintirera obulamu bwammwe. Si bwe kiri abaagalwa? Abaagalwa, eddembe lizaalibwa okuva mu kwagala, era nga bwe busika bwammwe obwabaweera obwereere, kwagala abaluŋŋamya nga talumizza mulala yenna. Gano ge mazima gammwe mu biro byammwe ge mulina okubeera nga mukozesa. Mulekerawo okubeera nga mulumya abalala. Muteekewo olugo. Kitegera olugo luno nga si lwe lw'ebikolwa ebibaleetera okubeera nga mwawuka, naye okuteekawo olugo okubeera nga otambulira mu ddemeezi lyo nga wookwasizaako abalala basobole okubeera nga nabo bawonyezebwa mu mayengo ag'okwagala. Kitegera abaagalwa, okuteeka olugo mu bulamu bwo si kikolwa kya kuwoolera ggwanga, naye ekikolwa eky'eddembe okwewala okubeera nga weematta mu mayengo ag'entalo wamu n'abalala boolaba nga basobola okukusindiikiriza okussa amayengo. Kitegera abaagalwa, kwagala asobola okuyita mu njuyi zonna, asobola okukukosa ggwe n'akosa n'abalala. Mu ngeri eno kikuyamba okubeera nga osalawo ebikolwa by'osalawo obisalirawo mu kubeera nga osalawo okuva mu kutya, okuva mu bikolwa eby'okukola entalo oba ebikolwa ebireeta eddembe. Oyaayaanira okubeera ng'oteeka olugo mu bulamu bwo nga weewala amayengo ag'okutya oba amayengo ag'okwagala. Kino kibuuzo ky'amaanyi nnyo okubeera nga mwebuuza, musobole okubeera nga mufuna ebyokweddibwamu, nga muzuula ebikolwa byonna ebibeera biwangiddwa okuva mu mayengo ag'okutya, musalewo okusalawo okulungi. Kitegera abaagalwa, kano ke kadde ak'okusirikako, ofumiitirize, oyingire mu buziba bwo, obeere bumu wamu n'amazima ago agasegejjeddwa agava mu bbanga ery'eddembe n'amazima
ago agakuwa obwerufu. Kino abaagalwa ekitangaala eky'abakulu mpagi oba kye muyita Emerald Ray kyembawa okusobola okubeera nga mbayambako okubalungamya okufuna obwerufu naddala nga okyusizza amayengo agatudde mu mubiri gwo ogw'obwamukasa ogaggyamu amayengo gonna ag'okutya ogaggyamu obulemu bwonna mu mubiri gwo ogw'obwakiwanuka ogw'ebirowoozo n'okulamula kwonna kusobole okubeera nga kuggyibwawo eri eddemeezi lyo nga odda mu ddemeezi eryo ery'okwagala. Abaagalwa, ojja kufuna eddembe abalala lye batabeeranga nako. Buno bwe bulamu obusengejjeddwa era obukuyamba okusobola okubeera ng'omanya nti tolina kkomo nga ekitonde eky'ekitangaala. Era mu ngeri eno kikuleetera okubeera nga tolamula kitonde kyonna era nga towoolera ggwanga eri abalala. Abaagalwa, buli kiseera fuuka ebirungo eby'eddembe lye etuukiridde. Omutima ogutukuziddwa gwe gukuyamba okusobola okubeera nga gukuluŋŋamya okuyita mu bifo oba mu mbeera yonna enzibu, kubanga eddembe lyozze oyaayaanira. Toyaayaanira kubeera nga owoolera ggwanga oba nga ofuna okubonerezebwa kwonna oba okufuna okubonerezebwa kw'abalala osobole okubeera ng'ofuna eddembe. Nkitegeera byonna bibeera bigenze. Ekiruubirirwa kye era ky'obeera oyaayaanira kwe kubeera nga ofuna obumu. Omubu obwo obukuyamba okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya obutayawukanako wamu na bitonde birala byonna nga weeyamba okubeera nga wejjamu amayengo gonna agenge ag'okulamula ag'okulaba abalala ng'abalabe n'okubeera nga ofuna empulire ey'okubeera ng'olumizibwa abalala. Abaagalwa, ekyo kye kirooto bwaguuga eky'obulimba kye wayingiramu we wava ewaka. Wamanya nti amazima go gatudde mu nda yo era nga yekwagala. Buli woofuna obunyiikaavu, buli woofuna amayengo gonna agakuteekera embeera ey'okutya, jjukira kino nti busukka kkubo w'embeera gy'olaba muganda wange tewaliiwo njawulo oyo wakati w'ekitonde ekyo ky'olaba ne ky'otalaba. Byonna byawangibwa mu katiba ke kamu. Kye weetaaga kwe kubeera nga ojjukira nti kwagala ge mayengo gokka agakuzza ewaka. Ndi jjajjammwe Ssemwezi, nnyimirira wamu mu buweereza mu kwagala. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.